agamba lumu tubatuziika entaana mwana Adaani yali tennatereera bulungi nga waliwo abasiraamu abatereeza nga ffenna tukuŋŋaanye wabbali. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyava atunula waggulu n'atugamba abaaliwo ffenna nti ista'idhu min adhabi alqabr, tusabe Allah bawonye bonezo bya kaburi. N'akiddamu ogwokubiri n'akiddamu ogwokusatu n'ayogera hadithi empanvuko naye kye twagadde mu gyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabaga nti bannaye mbabuulire omuntu ono bwe tumala okumamaliriza nga tumuyiyeeko ettaka abuuziddwa ebibuuzo byabuuzibwa nga mukkiriza musiraamu ebibuuzo n'abyanukula bulungi afuna omukowooze kuva waggulu n'aga nti ansadaqa abdi muddu wange ayanukudde ayogedde mazima fa afrishu lahu firashan min aljanna mumwalirire ebyaliriro by'omujjana mugaziirize entaana ye. Bw'amala n'aga nti rabbi aqimi ssaa, Allah yimirizaawo enkomerero nze ebyange birongoose. Kyetwagala mu hadithi Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti fayatihi rajulun, ajjirwa omuntu bi ahsani sura nga ajjidde mu kifaananyi ekirungi alabika bulungi nnyo naga nti abshiru billadhi yasurruk, kuwa amawulire ag'essanyu musiraamu akusanyusa alabika bulungi n'amawulire gakuleetedde gassanyu akugamba nti abshiru billadhi yasurruk, wesiimye gwansanyusa n'amawulire ag'essanyu ekyenyi kyo ng'olabika bulungi ng'ofaanana bulungi. Basharaka Allahu bil khair, nsaba Allah kusanyuse naawe n'amawulire amalungi. Man anta, gwani? Aga nti ana amaluka salih, nzaali naawe wano, nze emirimu gyo emirungi, nze emirimu gyo Allah antumye okubeesabeesa wano wooli, antumye okuba nga nkubeesabeesa. Weebuuza ekibuuzo akhi muslim, bw'agenda okubeesabeesa yaani? Mu hadithi yamala n'akyusa naga nti bw'abanga abadde mukozi wa bikolobero, abadde agatta ku Allah, abadde mushrikun, abadde akola ebikolobero byonna, oyo ajjirwa omuntu ng'ali mu kifaananyi ekisembayo okuba ekibi ng'alabika bubi, n'akugamba nti abshir billadhi yasuuk, kusanyusa n'ekigenda okunakuwaza, nkusanyusa n'ekigenda okunakuwaza. Omuddu n'addamu agamba nti nga ggwe olabika bubi nnyo, basharaka Allahu bishar, saba Allah akusanyuse n'ebibi. Gwani? Wakudde mbaga nti ana amaluka sayyi, tobuuza nzaani, nze ebikolobero by'obadde okola mu dduniya, nze mazambi g'obadde okola, bantu bye tube naawe wano. Yaakhi ng'essaawa tennaba kutuuka, kyayina kyansi erongoose, tereza, wallahi weetereze, weetereze mu neeyisaayo wakati wo ne Allah, wakati wo ne Allah. Tunuulire enkolaganayo naye, bangi enkolagana yaffe ne Allah yayonooneka dda. Kimanyi biki ebyonoona enkolagana y'omuddu ne Allah? Allah n'aba nga takyayagala kutunulako, ffenna tubimanyi. Weetereze enkolaganayo ne bantu banno bowangaala nabo, naye etunuulirwa enkolagana n'ebitonde bya Allah ebisigadde, enneeyisaayo efaanana etya? واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، baganda bange bakkiriza, tusoose okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo Allah tabaraka wa ta'ala gwe tutendereza, tukakasa nti yekka yateekeddwa okusinzibwa. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe tutendereza yayawukana mu buli mbeera yonna, teri kimufaanana Allah subhanahu wa ta'ala nga ye kennyini mu mannya ge, mu bitendo bye, asigala nga Allah subhanahu wa ta'ala wanjawulo. Oyo Allah gwe tutendereza, ne bw'ogamba okumutendereza misana kiro, tosobola kumalayo bitendo bya Allah tabaraka wa ta'ala. La nuhsi thanaan alayhi, tetusobola kumalayo musuuta na mutendereza nga bwe yeesuuta Allah tabaraka wa ta'ala. Tuzzaako okusaliwa ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eyatwagala ennyo, eyatulumirirwa ennyo, n'atuuka n'okuba nga ategeeza basahaba ab'ebitiibwa, neegomba okuba nga ndaba ku baganda bange
abaaliwo mu kaseera ako ne bamugamba nti ffe tetuli baganda bo, yabaddamu n'abagamba nti antum ashaabi, mwe muli basahaba bange. Abantu be neegomba okulabako, abantu abagenda okujja oluvannyuma lwange, tebandabangako wabula okuwulira obuwulizi nti yaliyo omusajja gwe bayita Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ne babanga banzikiriza. Nabbi yeegomba okukulabako n'okukutunulako, gwamukkiriza nga tomulabangako wabula okuwulira obuwulizi nti yaliyo Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Baganda bange abakkiriza, obulamu buno kwe tuwangaalira olwaleero, n'omwaliriro kuno kwe tuli olwaleero guno guyitibwa duniya, Allah tabaraka wa taala yatussaako ng'ayina ensonga lwaki yatussa ku mwaliriro guno duniya. Ekigenderero ekikulu ennyo mu kutussa mu nsi, teyatussaako kubanga tuwangaala kuba nti tulya nakwebaka nakweyagalira ku nsi eno, wabula ayina ensonga gye yatutuma okubanga tugituukirizanga tuli ku nsi kuno. Naye wali weebuuzizzaako ti omulimu Allah tabaraka wa taala gwe yantuma okukola ngukoze bulungi oba sinnagutuukiriza? Allah tabaraka wa taala yakigera nti wano ojja kubaawo kaseera katono nnyo, ne bw'oli wangaala ebbanga eryenkana litya, wallahi wano oliwo akaseera kafunda nnyo, olina gy'olaga. Naye eyo gy'olaga Allah yakuwa amagezi, bw'obanga oli mweteefuteefu okubanga oli wakumusisinkana. Allah atugamba subhanahu wa ta'ala, faman kana yarju liqaa rabbih falyamalu amalan salihan. Oyo yenna akakasa mu mutima gwe tiyandyagadde okubanga asisinkana Allah tabaraka wa ta'ala. Bw'oba oyagala kunsisinkana, weeteeketeeke na bino, falyamalu amalan salihan. Muddu wa Allah, kola ebituufu, kola ebirungi ebyakutumya ku nsi kuno bikole. Falyamalu amalan salihan, kola emirimu nga mituufu, kola emirimu nga gyakusomesebwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nga tonnatuuka kuba nti okaba amaziga, tonnatuuka kuba mu mbeera yakwejjusa. Allah akugambye nti kola ekyandibadde ekituufu kyoteekeddwa okukola. Wano Allah tabaraka wa taala bwe yali akussa ku nsi, yakutumira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namugamba genda obansomeseze essala, genda obansomeseze okusiiba, genda obansomeseze okweyisa obulungi, genda obansomeseze. Byonna Nabbi yabikola. Omulimu ogwamutumwa Nabbi yagukola sallallahu alaihi wasallam. Era Allah tabaraka wa taala agenda omujja mu bulamu buno obwensi nga buli kimu kyonna kituukiriza. Ekyo Allah kyakugamba nti falyamalu amalan salihan, emirimu emituufu, emirimu emirungi, banga ogiwa obudde. Weewale ekirwadde ky'obugayaavu, weewale ekirwadde ky'obugayaavu, kubanga ku bimu ku bigenda okukukaabya amaziga, ogenda kuba okaaba amaziga olw'obugayaavu bwakola ku duniya. Akaseera kaaliwo, obulamu bwaliwo mu mubiri gwo, nga buli kimu kyonna Allah akikuwadde, naye wallahi nga weegayaliridde, weegayaliridde, teweefuddeeko. Wallahi wano buli omu yeerwanako lulwe, buli omu yeerwanako lulwe. Allah akugambye nti falyamalu amalan salihan wala yushrik biibadati rabbihi ahada. Musiraamu tojja mu maaso ga Allah ng'olina ekigugu ky'ositudde, ekigugu ekyo ky'ositudde nga kiri mu shiriki, kirimu okugatta ku Allah tabaraka wa taala. Tokakutanda n'ojja na shiriki mu maaso ga Allah. Wala yushrik biibadati rabbihi ahada. Buli lw'okola omulimu togezaako kugatta ku Allah, togatta ku Allah tabaraka wa taala. Ensi eno Allah agyagala ku bantu abamwawula, abategeera ekitiibwa kye,
abategeera lwaki wali wano ku nsi wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nze saatonda mmwe bantu oba okutonda amajinni okujjako okubanga munsinza ekigendera ekikulu kusinza Allah tabaraka wa taala yensonga lwaki Allah tabaraka wa taala yalagira nabbi we Muhammad sallallahu alayhi wasallam namugamba nti obugaya abo buveeko wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin agamagezi Allah agawa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah mugamba nti wa'budu rabbaka sinzo mulezi wogwe Muhammad sallallahu alayhi wasallam hatta ya'tiyaka al-yaqin okufake kuba kukujjanga ku ibada okufake kuba kukujjanga ku ibada baganda banga bakkiriza webuuza olunaku Allah yakulalika swala 5 swala 5 zituukiriza nabbi bwe yagenda mu Isra ne Mi'raj ne bamulalika swala 50 nabbi Musa alayhi salam namugamba dayeri Allah omusaba akukendeereze fa inna ummataka la tutiq abantu ba ummati bajja kisobola 50 nabbi naddayo paka luzasigale swala 5 naye swala 5 osalira mu budde ozisalira mu budde wali otuddeko olunaku ne weebuuza olwaleero nsadde ku swala za jama mmeka bangi mu baatusooka abaatukulembera baatwala ibaada y'esswala nga kintu tekizanyirwako ebirala byonna ayinza okugayala naye ekikwatagana n'ekimuyunga ku Allah tabaraka wa taala lianna as-salata silatan bayna al-abdi wa rabbih gwe mugwa gwokka gwolinawo oguyunga omuddu ku Allah tabaraka wa taala esswala oli otya wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin naam wallahi tosobola kuba mukkiriza tosobola kuba musiraamu mutuufu n'oba musiraamu mutuufu ewa Allah tabaraka wa taala ng'emirimu ogyerabidde ng'olina bubeezi na linnya lyokka tenze bampita Zaid bampita Amr naye ng'emirimu Allah gye yakutuma ogitadde wali wabbali togikola tosobola kuba musiraamu olaba Allah tabaraka wa taala alaga nti obukkiriza butambula na kukola inna alladhina amanu wa amilu salihat bakkiriza bwamala okukkiriza ne bakola n'ebiritu ebirungi ne bakola n'emirimu emirungi imanun wa amal bukkiriza na kukola wallahi tekijja kuyamba okusigala nga gwe weyita nti ndi musiraamu naye ng'ebintu Allah bye yakutuma okukola mu nsi tobikola nga Allah bye yakutuma okukola tobikola hatta tawba ne tawba okwenenya eri Allah tawba Allah akugamba nti tawba erina okugobererwako emirimu emirungi lilladhina taabu okujjako abantu nga bakoze tawba ne bakola emirimu emirungi faulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat Allah agamba abantu abo abakoze tawba ne bagoberezaako emirimu emirungi Allah agenda kuddira emirimu gyabwe egitaali mirungi Allah agifuula emirungi faulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat naam lwaki awaakolwanga ensobi bagoberezaawo omulimu mutuufu kibalaba nti tosobola nakuwona bikemo bya nsi tosobola kuyita mu gazibu ga nsi eno n'ebigezo Allah bye yagissaamu okujjako nga weekutte ku muguwa gw'okukola emirimu emituufu Allah tabaraka wa taala yagamba nti inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha ekituufu twassa byonna bye mulaba ku nsi byakwewunda kwayo ensi twagissaako ebyokwewunda bingi ebibabuzaabuza bingi nnyo ebigezo bingi nnyo bye nabateera mu nsi inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum
byonna mbibateereddewo naye muli ku minzaani, muli ku kigezo. linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, ani mummwe anaayita mu muyaga guno ogw'ensi nga avuddemu n'emirimu emirungi? Ani tosobola kuyita mu bigezo bino okujjako nga weekutte ku mirimu emirungi? Yali Imaamu Nawawi rahimahullah yagamba nti inna lillahi ibadan futana, mazima Allah tabaraka wa ta'ala ina abaddu abagezi. inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، الدنيا باجوا التلكة وخافوا الفتن، نباتي بكم بيايو نبابي الدكاء، فلما علموا أنها ليست لحي وطنه بباملوا ككسا انت ونومونتو ملامسي وينوكو وانغالي لبانغالي يونا بدل الدنيا جعلوها لجة. إنسان باجي فول النيانجا واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا، kyebakola ne baddira emirimu emituufu emirimu emirungi ne bagifuula nga ge maato agagenda obasomosa okuyita mu liyanja lino olwali lwe tutambuliramu. Akhi muslim, muganda wange omusiraamu, wejjeemu obugayaavu, wejjeemu obugayaavu. bwabanga Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga hadithi etunyonnyola mukyala we Aisha radiyallahu ta'ala anha, Aisha atunyumiza agamba, lumu ngamba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lwaki weerumya, lwaki otuuka ku kyokubanga ebigere bikuzimba, lwaki weekooya? wakad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, Allah yakusonyiwa, toyinaayo ssuubi lya kuvunaana bya maaso n'ebyemabega, toyinaayo nti Allah alina kyakuvunaana. Yamuddamu n'amugamba, ya Aisha afala akunu abdan shakura, nzaani atabamu abo abaddu abeebaza Allah, abeebaza Allah ng'amwebaza naki? Yayimiriranga ekiro sallallahu alayhi wa sallam. Olwaleero gw'olina yakaddeko owaayo n'ozukukako ekiro, ekiro kyonna oba okyebaka paka budde ku kya. Allah ayogera ku baddu b'abakozi abamutegeera ennyo, yagamba nti inna almuttaqiina fi jannatin wa uyun, abantu abatya Allah bagenda kubanga basiba fi jannatin wa uyun akhidhiina ma ataahum rabbuhum, buli omu atutte kya Allah kyagenda omugabirira yawma alqiyama. innahum kanu qabla dhalika muhsinin, bino okubibawa olubereberye baali balongoosa. innahum kanu qabla dhalika muhsinin, baali bamuhsinin. Ekibuuzo ekyandyebuuziddwa muhsinu yaani, yagamba nti kanu qalilan min al-layli ma yahja'un, abo benjogerako baali beebaka kitono mu kiro, baali beebaka kitono. wabil ashaari hum yastaghfirun, gye muzuukukira okulaba emipiira egy'ekiro, Allah kugamba nti mikwano gyange wabil ashaari hum yastaghfirun, tebaba mukuba mbeekuulo, baba mu istighfar, baba mu kwegayirira Allah tabaraka wa ta'ala. wabil ashaari hum yastaghfirun, abo Allah bagenda okuwejjana lwaki baategeera lwaki bali wano ku duniya. Imaamu Shafi rahimahullah bwe yalannyonnyola mu bigambo ebiwanvu yagamba nti kimanye muganda wange ti wal qabru sunduqul amal, akabokisi ako be bakussa mu ttaka tekalina kira kye keetaaga, keetaaga amal, keetaaga sola. Yali sahaba wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayitibwa Abu Darda, yagambanga abasiraamu nti salli rak'atayn min al-layl, musiraamu zukwa nga yosali etisera kabiri ekiro munzikiza naye ng'ekikusaza eraka ezebbiri li dhulumati al-qabr, ng'olwana Allah kutaasa ekizikiza kye bagenda okussaamu. Eraka ezebbiri z'osadde ozukusa ekiro n'ozisaala. Nabbi ze yayogerako sallallahu alaihi wasallam, mukyala wamugamba nti naye ng'ebigere bikuzimbye
naganta fala akuna abdan shakura nzani atebaza Allah tabaraka wa taala muganda wange omukkiriza gwe baba webaza Allah omwebaza otya webaza Allah mbigambo byokka Allah tumwebaza mbigambo ne tumwebaza ne mbikolwa banga y'omulimu gwe weekwatako gwenywerezeeko ogusabe Allah akuttireko gwo funayo omulimu omulungi ogwekwateko wegayirire Allah tabaraka wa taala akutwalire ku mulimu ogwo mulungi wa illa bona batukikoze wallahi ojja kutuuka akaseera weegombe rabbi laula akhartani ila ajalin qarib mukama wange singa onnyongeddemu akaseera katono nnyo osaba Allah kwongera mu kaseera oyagala kukola ki oyagala kusaala oyagala kusiiba yali omu ku balongoofu ayita ku bafu abaziikibwa naga nti wallahi olaba yewasaawo yatamanna yeegomba okudda ku nsi litasbihatin wahida wallahi okuyisa ku lulimi lw'ekigambo subhanallah singa Allah amuwaamu kyansi n'akomawo n'ayisa ku lulimi lw'ekigambo subhanallah bw'obudde obulina yali Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala yali ne munywanyi we nga bamaze okuziika muganda wa musiraamu Hasan al-Basri amubuuza nti muganda wange munnaffe gwe tutadde wano olowooza singa Allah amuwadde chance ey'okudda ku nsi olowooza ki kyeyeegomba ku ssaawa eno kikyosuubira kyeyeegomba yagaa nti wallahi innahu la yatamanna an yastaghfira li rabbih asabayo chance egamba nti astaghfirullah singa Allah ampayo chance nendeeta ku istighfar singa Allah ampayo chance nensala iraka bbiri singa Allah ampayo chance nemba nga nsiibako naga munnaffe nagenze abyegomba naye nze naawe tukyalinawo ka chance nga tetunneegomba mbeera eyo tugyeteekedde tutya aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد حديث وبكى صلى الله عليه وسلم yali anyumiza basahaba mukunyumiza basahaba ebigambo ebyo ne babitutuusaako agamba lumu tubatuziika entaana mwana Adaani yali tennatereera bulungi nga waliwo abasiraamu abatereeza nga ffenna tukuŋŋaanye wabbali Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyava atunula waggulu n'atugamba abaaliwo ffenna nti ista'idhu min adhabi alqabr musabe Allah bawonye bonezo bya kaburi n'akiddamu ogwokubiri n'akiddamu ogwokusatu nayogera hadithi mpanvuko naye kyetwagadde mu gyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabaga nti bannaye mbabuulire omuntu ono bwe tumala okumamaliriza nga tumuyiyeeko ettaka abuuziddwa ebibuuzo byabuuzibwa nga mukkiriza musiraamu ebibuuzo n'abyanukula bulungi afuna omukowooze kuba waggulu naga nti ansadaqa abdi omuddu wange ayanukudde ayogedde mazima fa afrishu lahu firashan min aljanna mumwalirire ebyaliriro by'omujjana mumugaziirize entaana ye bwamala naga nti rabbi aqimi saa Allah yimirizaawo enkomerero nze ebyange birongoose kyetwagala mu hadith
Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti fayatihi rajulun, ajirwa omuntu bi ahsani sura, nga ajjidde mu kifaananyi ekirungi, alabika bulungi nnyo, naga nti abshiru billadhi yasurruk, nkuwa amawulire ag'essanyu musiraamu. Akusanyusa alabika bulungi n'amawulire gakuleetedde ga ssanyu, akugamba nti abshiru billadhi yasurruk, kwesimye agamba anta gwansanyusa n'amawulire ag'essanyu, ekyenyi kyo ng'olabika bulungi, ng'ofaanana bulungi, basharaka Allahu bil khair, nsaba Allah kusanyuse naawe n'amawulire amalungi. Man anta, gwani? agamba nti ana amaluka salih, nze ali naawe wano, nze emirimu gyo emirungi, nze emirimu gyo Allah ntumye okubeesabeesa wano wooli, antumye okuba nga nkubeesabeesa. Weebuuza ekibuuzo akhi muslim, gwagenda okubeesabeesa yaani? Mu hadithi yamala n'akyusa naga nti bw'abanga abadde mukozi wa bikolobero, abadde agatta ku Allah, abadde mushrikun, abadde akola ebikolobero byonna, oyo ajjirwa omuntu ng'ali mu kifaananyi ekisembayo okuba ekibi, ng'alabika bubi, n'akugamba nti abshir billadhi yasuuk, nkusanyusa n'ekigenda okukunakuwaza, nkusanyusa n'ekigenda okukunakuwaza. Omuddu n'addamu agamba nti nga ggwe olabika bubi nnyo, basharaka Allahu bishar, saba Allah akusanyuse n'ebibi, gwani? Bakudde mbaga nti ana amaluka sayyi, tobuuza nzaani, nze ebikolobero by'obadde okola mu dduniya, nze mazambi g'obadde okola, bantu bye tube naawe wano. Yaakhi ng'essaawa tennaba kutuuka, eyo embeera tennakutuukako, okyayina chance erongoose, etereza. Wallahi weetereze, weetereze mu nneeyisaayo wakati wo ne Allah, wakati wo ne Allah, tunuulire enkolaganayo naye. Bangi enkolagana yaffe ne Allah yayonooneka dda. Mukimanyi biki ebyonoona enkolagana y'omuddu ne Allah? Allah naaba nga takyagala kutunulako, ffenna tubimanyi. Weetereze enkolagana yo ne bantu banno bowangaala nabo, eyo naye etunuulirwa. Enkolagana n'ebitonde bya Allah ebisigadde, enneeyisa efaanana etya? Baganda bange abakkiriza, wano oliwo kaseera, nkujjukiza nti wano tuliwo kaseera, teweeyibaala. Allah akugamba nti fala taghurrannakum alhayatu dunya, buno obulamu tebukubuzaabuza. Olwaleero okeera oli bulungi nnyo, tolina wakuluma, tolina na buzibu bwonna, tosuubira kizibu kyonna, ne bugenda okutuuka akawungeezi ng'amannya gakyuse dda, ng'amannya gakyuse dda. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava akwata ku sahaba bamuyita Umar bin Khattab, bamuyita Abdullah bin Umar. Nabbi yamukwata ku kibegabega nga mukwano gwo, nanga ya Abdullah, kun fi dunya ka annaka gharib aw abir sabil, ensi ya Allah giwangalireko ng'olinga omugenyi akyadde, giwangalireko ng'olinga omugenyi akyadde, aw abir sabil, oba omuyise asala ekkubo. Sahaba kyava agamba nti fa idha amsayt, bw'otuukanga mu kawungeezi fala tantadhir as-sabah, tewebaliranga mu banaakeesa. Wa idha asbaht, bw'obanga obukeesezza fala tantadhiru al-masa, tolindanga kawungeezi. Obulamu Allah bwakuwadde bukozese, obulamu bwakuwadde mu mubiri gwo nga tolina wakuluma, akozesa akaseera ako, nga akaseera tekannatuuka kubanga weegomba munyeera atambula, munyeera omulaba kasenge nga atambula weegomba.
Muga Mungu nonziriza amaanyi nentambula nga akawuka kano bekatambula ng'embeera tennatuuka longoosa. Kozesa obulamu bwo, okozesa ebiseera by'olina eby'eddembe. Kibala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeegayiriranga nnyo Allah nagati Allahumma inni a'udhu bika minal kasal wal ajz. Allah nkusaba omponye ekirwadde ky'obugayaafu, wal ajiz okulemererwa. Kasal kitegeeza ye muntu okubanga Allah akuwadde amaanyi agakola omulimu n'ogamba nja gukola enkya kasana enkya lunaku. Akuwadde amaanyi otuuse ku mmande osobola okulusiiba n'ogamba nja kusiiba omwezi gwa Ramadani kasita bukyali omulamba. Akuwadde amaanyi osobola okugenda okusaala jamaa n'ogamba nja kusaala jamaa olundaddako. Ekyo bakiyita kasal. Allahumma inni a'udhu bika minal ajz wal kasal. Ajiz ye muntu okulemererwa. Ajiz kitegeeza kulemererwa. Osaba Allah kukingiriza okulemererwa. Buli kyoyagala okukola osaba Allah kuwa amaanyi agakikola okituukirize. Wa'udhu bika minal bukhl wal jubn. Osaba Allah onkingirize obukodo, osaba Allah onkingirize obutiitiizi. Lodde ziringa musanvu Nabbi sallallahu alaihi wasallam zeyeegayiriranga Allah okubanga azimutaasa mu bulamu bwe. Chansi bwejja eyinza okudda eyinza obutadda mu bulamu obwo. Akakisa bwe kaba kazze mu bulamu obwo kayinza okudda kayinza obutadda, naye ng'ebiseera ebisinga tekatera kudda. Tekatera kudda. Chansi Allah bakyagikuwadde gikozese. Bw'aba akyagikuwadde gikozese. Obenga abatukulembera abalongoofu bwe baamanyanga nti Allah amuwadde chansi nga tagigayaalirira. Okimanyi nti bangi mufe Allah tabaraka wa ta'ala akulaba ng'ojjudde ebizibu, oyina agazibu gakwetoolodde gakwetaagisa kuba nti ozuukukako ekiro. Allah najja akuzuukusa ku ssaawa 9 gwa kiro, akuzuukusiza ku ssaawa 10 za kiro n'akubuza otulo. Naye wallahi n'osigala mu buliri nga weenyoola paka lwagaya miskini. Khalli wanni tumuwadde akakisa abeeko kyatunyonnyola, abeeko kyatugamba tumutaase, naye wallahi n'osigala nga oli mutulo. Chansi gikuwadde, kikyogenda okwekwasa yawmal qiyama. Baganda bange bakkiriza, omulimu omulungi gwonna, omulimu okutegeeza okusinza Allah, tokkirizanga gutwala mu lunaku luddako, tokkirizanga gutwala mu ssaawa eddako, awo okifunidde akakisa akagukola gukole. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين خصوصا منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة.